akola ki antwala era uno wano sobola tambula n'ogenda mu ofisi ye n'omugamba afande ewandegiya kiri ABCD netusobola okukola ki okutereeza n'olwekyo njagala kubasomera akanamba kange mukatwale naye akanamba ako kulaba nti tucoordinatinga bintu byaki bya security. So give them the counter phone. N'ekiro kyonna ate twagala kubawa counter phone eno gy'okubako n'omusirikale yena n'akola ki n'agikwata. We are not angels. Sifa abalungi abakoze eki nina abasirikale for example nga 10 muwandegeya ne muyinza okubeeramu ennyanya emu ekola ki. So tubagamba nti mwe mulabe nnyo mutuwe mutugambe nti afande. Amanya gange bampita Hassan Hiwumbire aduumira poliisi oba DPC w'ewandegeya. Sigwe gusoose bulijjo tubeera wano nebye tubasomesa era bye mulabyeko lwaleero. Bulijjo tubagamba mubeere begenderevu nnyo tukwatagane ne poliisi mubeere ne contacts zaffe sobole okulaba nga tukwatagana. Ffe enkola yaffe nga poliisi tulina okukola naawe. Tulina okukola nani? Naawe. Mwe you're part of us. Si bigambo byaffe ne constitution ya Uganda ekola ki ekyogerako. We must liaise with the civilian community. Okulaba tumala umenyi bwa mateeka mu Uganda mu katale kaffe kano konna. So n'olwekyo mulabe kiki ekibaddewo era nga Sero bw'abagambye twebaza Katonda security was on top of the situation. Tubadde waggulu wewe byonna bibadde bikola ki bikolebwa. Yensonga lwaki tusobodde okukola ki ogimalawo okitegera. Naye era tulina okweyongera nga tukwatagana nammwe okulaba nti tumalawo obumenyi bw'amateeka obufaananako nga buno. We must assure you nti ffe nga ab'ebyokwerinda we are on top of the situation. Buli mbeera yonna tusobola ogikwasaganya ne tusobola ogikwasaganya nga tuli wamu naki nammwe. Tubagamba beera n'akasimu ka poliisi nti wabeerawo ensonga yonna tukubire tusobole okulaba tukola ki tujja. Nze ni musajja musirikale naye nina ennamba ya OC antwala gyensula yentajja kubabuulirayo. Owulira ne maama wange era namugamba olina okubeera n'ennamba ya OC ow'ekitundu ekyakola ki akutwala. Abamu tugenda ne tubabuuza olinako ennamba y'omusirikale yenna singa oba olina obuzibu osobola omukubira. Omu yangamba nze nsobola okukuba enduulu kati embeera ne badde wano osobola okukuba enduulu. So tubasaba nti mubeere ne contacts zaffe. Ffe tutereezezza buli kimu kiri mulaala bakama baffe baba na RPC uno buli lunaku abeera agezako tugamba tugabe ennamba zaffe tubawe ennamba zaffe tubeere nammwe. Waliwo tujja wano tuyita abantu ne bajja 20 mangi mujjanga 12 8 abalala temufaayo naye twagala kulaba titubakuuma n'ebintu byammwe. So nva waggulu nga mbakubiriza okwatagana naffe offices zaffe nzigule okulaba nti tubawa service buli kimu kiba kikola ki kyetaagisa. Tewali nsonga lwaki tuba tetukuwa service ate nga tuli muwandegeya okulaba nti tukuwa ki service. So ne waliwo newe tutakola bulungi. Safari Francis yenze akwasaganya omupolisi n'omuntu wa bulijjo. Ntera kuyitaamu n'omuzindaalo na defense nga tubasomesa okwerinda kuba vigilant. Muntegedde sometimes tuyitaamu abantu ne bagamba ebyo bya poliisi mwe mulina ebyo muyisaako naye leero mulabye kibaddeko. Naye njagala kwebaza Katonda nga tutaasiza abantu baffe bonna baki baramu. So ngenda kubasaba ekintu kimu kyokka okukwatagana na poliisi as usual. Then ibibaddeko ebyo mulabye tugenda kukola ki tugenda kubasobola tebagenda kukola ki kutukosa. So leero ngenda kutandika nkola ki nga mpitamo n'abapoliisi balala nga tugezaako kubasomesa muyinza kwerinda mutya tuyinza abantu kubasobola tutya. Then message yetubeera tubawa mutitwale na waka
usanga bamwe bava wara naye mugitwale ki waka ebirara mugenda kubiwuliza neyanziza neyanzege kampite mukama wange 0393 0393 nange nyimirira ku katebe mwasuze mutya Katonda mulungi ebiseera byonna ana yasuze obubi wadde obubi 5 enamba eyo gikubeko obudde bwonna we shall respond tuteesewo enkola yonna ffe kati tulina emmotoka Regional Police Commander Kempi North afande yoka